Ampuliriza mulungi, nkwaniriza mu katabo kaffe omuzimu gwa Kasooba. Katono nnyo okujjukiza we twakoma mu kitundu kyaffe ekyayita. Talattata yali amaze okugwa ku kibaabu ekyokya bwe yasindikirwa amayembe agaamukijjanyiza ddala okumala ennaku 72. Ebyo ng'obitadde ku bbali, munywanyi wange era mukwano gwange bwe twasomanga, gwe natera okubeera nga mpakanamakanamu naye ebiseera ebimu yali amanyiddwa nga Mulokopyo. Twagiranga ne tukaayana ku by'amayembe nga nze mutegeeza nga bwe gataaliyo ate ye namumatiriza ddala nga bwe gaaliyo. Lumu Mulokopyo agenda afuna abantu abaamupangisa okubatwala ew'omuganga. Yansaba muwerekereko era nange ne nzikiriza, era olunaku olwo lwennyini zigenda okuwera ssaawa 4 zennyini nga twagguse edda gye twali tulaga. Twatandika okkuba engalo wamu n'okusuulamu oluyimba olwaniriza abakulu. Serikale bw'atuuka yambogokera n'oluboggolo olw'obukambwe ennyo n'ambuuza lwaki nali mbasitamako. Nkwaniriza mu kitundu kyaffe ekyokusatu eky'essuula ejjembe erinkontola. Ekintu kyatandika okusambagalira mu kasolya ne ku bisenge nga bwe kinyeenya endege ng'ekizina beccaca caca caca. Singa ebintu byalinga we natimbirwa essanyu nga twakayingira, nandimulisiza waggulu ndabe ekijaagaana n'okusamba endege. Naye encuku esserikale gye yali ankubye nga tenzikiriza kwenyeenya, si kulwa ng'ekintu kinsitula ne kintomeza akasolya. Neyongera okutekemuka, ekintu bwe kyakka ne kitambulira mu ddiiro ng'endege ziyoogaana becca ca ca era n'oluusi okuvuga beccaka caka caka ng'ekizambadde ekyekunkumula. Okwaniriza n'okulamusa bwe byaggwa, nnyinimu olwo yayitibwanga omukongozzi n'atandika nti, "Jjajja Kawulukusi, bano bakomyewo ku nsonga zaabwe ezajjo ezitaggwa era bye wabalagira babituukirizza jjajja." Kawulukusi yanyeenyanyeenya endege kinneemu nga bw'ayanukula nti, "Weewaawo taata, kale serikale genda mangu oyite Mawuzuumo, tomuleke emabega, mujja mwenna bulembwe era takwebulankanyako, owulidde? Mujja naye." Oluggi lwekaaka ng'omuntu agguddewo empola n'afuluma. Natandika okukankana n'okulingiza mu kizikiza ng'alina kye nnaalaba. Mba nkyali mu ebyo ng'ate oluggi lwekaaka n'akawewo nga kansokya. Serikale yayanjula nga bwe yali akomyewo ne gwe baamutuma naye ng'agaanidde mu kisasi. Emboozi yatandika wakati we ne Kawulukusi. "Gwani munnaffe? Toyogera, oli kasiru." Mawuzuumo. "Nze Jjembe Mawuzuumo." Kawulukusi. "Munnaffe tukusanyukidde, yingira, omugenyi tabeera bweru mu matutulu nga gano." Mawuzuumo. Wano wendi wanammala." Kawulukusi. "Ii, otya ki? Ogamba olina omusango?" Mawuzuumo. "Sirina, wabula ntya kunkwata." Kawulukusi. "Nga baani abo abakukwata era lwaki?" Mawuzuumo. "Mmwe, kubanga ffe tuluma oyo ky'owola omulwadde." Kawulukusi. Obwedda ngamba nti oli omu." Mawuzuumo. "Nedda, tuli bangi." Kawulukusi. Ebyo kale tubitegedde, naye lwaki mumuluma?" Mawuzuumo. "Tumuluma kubanga abanjirira nnyo, zinnyo siringi 600 lwe yamuwola. Twagala tumutte ensimbi zizike." Kawulukusi. Bagundi nammwe mulimba, siringi 600 zitize zissa omuntu." Mawuzuumo. Gwe siringi 600 oziyita ntono." Kawulukusi. "Kwe kugamba zinnya eyabasindika ye mukama wammwe?" Mawuzuumo. Mukama waffe mulala, wabula zinnyo yatupangisa bupangisa tumuttire ky'owola."
Kawulukusi. Mulimba mwetumiriza bwetumiriza zinyo si ye yabapangisa. Mawuzuumo. Ye yatupangisa era mukama waffe yamusalira siringi 1,000 enkoko emu n'embuzi byonna n'abiwa. Kawulukusi. Serikale goberera zinyo tulabe obanga bano bye boogera bituufu. N'embooge teyabuguma nga serikale yakomyewo dda ne zinyo. Awo ne batandika okwogeranya. Kawulukusi. Olyose wamma n'ojja bano babadde wano nga babikulumika mbu gwe wabagulirira batte kyowola olw'ensimbi ze yakuwola ye nga toyingidde. Nawulira eddoboozi ekwayuufu nga liddiramu mu kisasi nti siyingidde ngenda mangu naye munkoze bubi okunsaza mu tulo otubadde tunkutte omubabiro tutyo. Eddoboozi lyawulikika ng'eryayuuya ne lyeyongera nti ddala abo nze nabapangisa bamutte ebbanja life era byonna bye bakubuulidde bituufu. Kawulukusi. Yakuwola ensimbi n'akkola obubi? Eddoboozi. Nedda teyakola bubi naye lwaki ammanjirira nga nze saagala kumusasula? Kawulukusi. Kw'oba obutotoba bw'ensimbi bw'otudde kw'otayagala kumusasula naye ottemutte oba olinayo ensonga endala gy'omuvunaana? Eddoboozi. Nedda sigirina. Nawulira nga Kawulukusi alagira serikale amuleke agende era ng'agenze baddeŋŋana ne Mawuzuumo. Kawulukusi. Anti ebya munnamwe mubiwulidde mwe mubirowoozaako mutya temulaba nga muba bakyamu okutta omuntu nga mumulanga ensimbi ze? Mawuzuumo. Ffe baatugula kukola mulimu eby'okumuttira obwemage tebitukwatako. Kawulukusi. Mulimba nno gwe bagula tagoba nsonga amala gakola bintu muwawa leero mwegwera bwakinyi naye kasita nammwe kati ensonga muzeewuliriddeko omusajja w'abandi talina musango okuggyako okumulanga ensimbi ze. Kati nno njagala twogere ng'abasajja n'abasajja ebintu bye babagula bwe mbibawa era omusajja temumuleka? Mawuzuumo. Kumuleka tutya naye lwaki tumuleka? Mukama waffe baamusasulira kutta muntu ng'ate ffe tumuleka? Kawulukusi yaseka nga bw'agamba nti muleke nammwe kuddamu kubeereega twogere eby'ekikulu olwo bwe munaamutta munaagasibwamu ki? Ebintu bye baabawa tujja kubinunula era biibino omusajja mumuleke. Zino ze nsimbi za mukama wammwe. Nawulira okuvuga ng'okw'ensimbi eziyooleddwa ku ntuumu ate ne ziyiibwako. Yeeyongera. Era n'eno y'embuzi n'enkoko bye mwanywa biri muno mu kita mukkiriza? Mwaddawo akasiriikiriro n'oluvannyuma Mawuzuumo n'ayanukula nti twandikkiriza naye akabuzi kato n'ensimbi teziweze. Amayembe gombi gaatandika okukaayana n'okulamuzaganya nga Kawulukusi awulikika buli kiseera ng'abebereza oba tugambe okukkantiriza Mawuzuumo ne banne abakkiriza kye yali agamba. Ddaaki bakkiriza? Mawuzuumo. Kale mubituwe anti gye bazireegera. Kawulukusi. Nammwe mulimba tunaabibaweereyo mu kisasi muyingire mubidduukirire munywe n'okunywa. Ng'ensi yonna esiriikiridde obuntu bwawanuka waggulu ne bwetonnya mu ddiiro becca cacca. Saabumanya muwendo naye bwali buwerako. Bwatandika okutambulira ku ndagala ezaali zaaliriddwa ku lubugo. Nagenda okuwulira ng'amaloboozi gaŋoŋoota ng'agali mu ndeku. Neeyongerera ddala okutya n'okulowooza nti singa sazze. Bino si bye nali neetegekedde okusanga. Ekyaddirira kuwulira kapu 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 ng'embwa enywa amazzi. Ebirala bizibu okunnyonnyola kubanga ngenda okuwulira ng'eddoboozi ery'omuzindo liragira nti mubakwate.
ebintu byatandika okugugulana ng'ebirwana. Wawuliranga okuvuga kw'emiggo ng'egikuba ekintu, okuweekeera n'okukaaba, ate oluusi n'owulira ng'ekintu ekikuguddeko, ekikusambye oba ekikulinnye, mpozzi ng'olutalo lukusammukidde. Tuba tukyawooza gwa ndiga kulinnya nju, ate entumbi n'egwa mu njovu. Nawulira eddoboozi nga liragira serikale agende agoberera jjajja w'abaana. Olutalo lwali lukandaaliridde ne mawuuzuumo nga yeeremye okukwata. Enfuufu yali efummuuka n'omunyale nga guyiika era nga buli omu waali we yeefunyidde obugongolo. Ekintu kyamyansa ne kibwatuka era n'ennyumba n'ekankana ng'olowooza nti musisi y'ayita. Eddoboozi lyayogerera mu bbanga nti, "Nze ono ntuuse, Kasenyanku jjajja w'abaana, lubaale w'ensozi n'emigga." Nawulira ng'olubugo olusituse olutiribira mu bbanga n'emiko gy'endagala eziyulisa eginkuba mu maaso. Entebe n'emmeeza nga bikoonagana n'amaloboozi ng'ag'omuntu awalira oba aguguba okukwatibwa nga gabunye wonna. Ebintu byagenda bikkakkana mpola okutuusa lwe byateeka ne nsigala kuwulira kusinda, kubolooga, kuwejjawejja na lubugo nga lwe bazingako. Nga tewakyali kanyigo konna n'enju kukwaya esirise becceccerere, nannyinimu yakoleeza ettaala nga bw'aseka n'agamba nti, "Luno leero terubadde lutalo, lubadde zizza busolo. Olaba lusitudde ne jjajja w'abaana atatera kusituka." Twatunuulira ebintu by'omu ddiiro nga byonna biri masambala. Yatunnyonnyola nti amayembe gonna baali bagakutte nga bagakulubbizza n'okuwereekereza gye baali ab'okugookera. Bwe yamala okuwa abaaleeta omulwadde eddagala era n'okubalagira enkozesa yaalyo wamu n'ebyokukola ebirala nga tuvaayo. Tetwasiibula era twatuuka eka nga bukya. Bye nalaba ntera okubinyumizaako mikwano gyange. Abantu bakkiriza ng'ebintu ebyo bye biriwo mu nsi era ng'amasitaani, ate abalala ne babiziimuula nga n'okuŋŋola kwe batadde nti tebiriiwo njogera byalere. Naye nze yabirabako n'agange nga bwe mba mbiwakanya seemalaamu, kubanga osanga mulokopyo ng'ab'omutuufu ng'abaddugavu balina ssaayansi waabwe gwe bakozesa mu bino atannannyonnyoka bunnyonnyosi. Ampuliriza omulungi, bwe tutyo ne tubeera nga tufundikidde essuula yaffe ey'e17. Nzikiriza tujja kutandikira awo twongere okumanya biki ebyaddirira mu ssuula enaagoberera. Akuume atakuumira mpeera.